Ekibiina ky'amawanga amagatte wamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku byobulamu mu nsi yonna biwanjagidde gavumenti z'amawanga ag'enjawulo okussa essira mu kulwanyisa ekirwadde kya kafuba ekifuuse nnamutta wakati mu kujjukira olunnaku lw'ekirwadde kino. Omulamwa gw'olunaku gubadde tuukirira jjanjaba era owonye buli omu endwadde y'akafuba ng'ekigendererwa kyakulaba ng'abantu obukadde 3 abakwatibwa ekirwadde kino ne batafuna bujjanjabi ku mulundi guno bafiibwako. Wano mu ggwanga buli mwaka abantu 6,000 be bakwatibwa endwadde y'akafuba kyokka ng'abamu bakomekkereza bafudde olw'obutafuna bujjanjabi. Ekizibu ekikyali ekinene mu kulwanyisa ekirwadde ky'akafuba kwe kuba nti oluusi tekiwulira ddagala nga kino nno oluusi kiva ku balwadde okusobya eddagala eri bali baweereddwa. Ekirwadde kino kimaze emyaka n'ebisiibo nga mu mwaka gwa 1882 omusawo omukugu Dr. Robert Koch okuva mu ggwanga erya Bugirimaani lwe yazuula ekiviirako akafuba nga kwe kwava n'entandikwa y'okunoonyereza ku ddagala erivumula ekirwadde kino.